So Uganda Communications Commission ng'ekitongole ekirondoola ebyempuliziganya mu ggwanga tutunuulira era twetegereza enkozesa ya social media olw'okuba nti nno social media tugitunuulira nga emikutu egizzeewo okuba nti nno bannansi basobola ogikozesa okwesanyusa okuyiga n'okuba nti bawuliziganya. So tulina emikutu gye tumanyi ng'eja X gwe twali tuyita Twitter, zi WhatsApp, zi TikTok, zino zonna zirina engeri gye zizze okutumbuula ebintu eby'empuliziganya mu ggwanga eryaffe ne mu nsi endala yonna. Era ezo platform tuzitaddeko eriiso ejjogi, one olw'ebirungi ebizivaamu kubanga twetaaga ogitumbula n'okuyigiriza abantu engeri gye basobola ogikozesa. Naye ate kati ffe ng'abalondoola eby'empuliziganya tukimanyi nti era buli kintu ekipya ekijjawo oluusi nawo kijjako n'obukwakkulizo oba n'engeri oluusi esobola okukontana n'amateeka. So tukimanyi bulungi nti n'emikutu gino ate era abantu bangi bagikozesa okuba nti batambuza ebifaananyi, ennyimba ne information ey'obuseegu, hate speech, okuba nti bawalaŋŋana n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Ebintu ebyo ffe nga Uganda Communications Commission tubivumirira naye era tubirondoola okuba nti nno tuyina abantu ng'abaana abato be tuyita ba youth, oluusi n'abantu abakulu abeetaaga okubeera protected ng'oluusi ebintu bye basanga ku mikutu bino byesattiza mu ngeri emu oba endala. So kitukakatako okusinziira ku buyinza obutuweebwa etteeka erya Uganda Communications Act okuba nti tulondoola emikutu gino. Naye mu kugirondoola tukimanyi bulungi nnyo nti one, tuyina we tukoma ffe nga Uganda Revenue Authority nti omuntu singa mbadde nkozesa omukutu kati ng'ogwa WhatsApp nga mpereza mukyala wange akafaananyi oba ka vidiyo ne bwe kaba nga ka buseegu, Uganda Communications Commission teyinaawo buyinza awo mu information gye mpadde mukyala wange. Obuzibu bwe buva nti singa information eyo oba ekifaananyi ekyo oba oluyimba olwo nkikutte oba mukyala wange akikutte ate n'akisaasaanya buli wamu nti n'abaana abato basobola okukiraba, awo wali obuzibu. So tulina amateeka mu ggwanga ng'oggyeko Uganda Communications Act, tulina etteeka erya Computer Misuse Act eryo kkulu nnyo mu kulondoola obubaka obuyita ku social media platforms kubanga Computer Misuse Act etunuulira nti nno essimu bagibala nga computer, laptop ebeera computer, tablet ebeera computer. Bw'obanga okozesezza ebimu ku ebyo okuba nti otambuza information ey'obuseegu ery'etteeka likuvunaana era nga sobola okuyita mu tteeka eryo okuvunaana omuntu oyo. Naye nga wadde ffe essira tubadde tulitadde nnyo ku mikutu emitongole nga bw'olaba TV, nga bw'olaba rediyo, olw'okuba nti nno kati bangi nnyo abalina ne TV ne rediyo era bagenze nabo ne ku mutimbagano nti balinayo rediyo ezitambulira ku mikutu, balinayo TV ezitambulira ku mikutu egyo. So abantu abo tubadde tubalondoola nnyo because bo one balina license, two bamanyi ekyokukola, license zaabwe zirambika bulungi nnyo minimum broadcasting standards, ebintu bye balina okukola ne batalina kukola naddala ku nsonga z'okuba nti nno bakuuma obutonde bwaffe n'abantu baffe mu information gye baba bakola basaturatinga. Naye space eno eya social media tubadde tukyagyetegereza ng'ensi yonna bwegyetegereza kubanga nti erimu risk emu. Bw'ogigenda ennyo okuba nti nno ogimonitoringa n'ogiregulatinga ate oluusi egyo tuyita freedom of expression ne innovativity ne creativity osobola kigambo nkyerabidde naye kugamba nti tetuliiwo okuba nti no tuziyiza creativity y'abantu, tetuliiwo nti no tuziyiza innovativity y'abantu. So regulations nazo tuzikwata mpola in a measured way mu ngeri gye social media. So tubadde tutunuulira nnyo abantu abatambuza ebintu eby'obuseegu nga babisaasaanya mu bantu abangi nnyo, aga amateeka weegali. Naye bano abantu abadde basofa nti information eno eva ku muntu omu
nedda ku mulala, eri mu group ya family, eri mu ka group ka church yange, eri mu ka group kange ak'ekyalo, ojja kulaba nti awo tetunnayingirawo okuggyako ng'omuntu yeekubiridde omulanga nti ebintu ebitambula ku mikutu gyabwe bya buseego. Kiba kitegeeza nti nno olina okubeera n'obujulizi ku bintu ebyo, ate olina okuba nga nawe osobola okuwa obujulizi bwe tuba tugenze mu kkooti ku nsonga eyo. So amateeka galiwo agasinga gabadde garegulatinga nnyo emikutu nga radio ne TV egyo emitongole, because aba bantu bali mu business ya kutambuza mawulire, basasulwa, batambuza obulango, bantu bangi nnyo be batuukako era ababawuliriza. Naye kati tulinawo olutalo okulaba nti enkozesa eno eya TikTok nti omuntu adde eri nadda mu kisenge n'akola ka video ke ak'obuseegu n'asabula buli omu n'abanga akafunye. Abo abantu abo amateeka we gali, means we ziri ez'okubalondoola, naye ng'era twetaaga oluusi twetaaga omuntu okuba nti nno waliyo omuntu ayeekubidde enduulu. Tetuli ku buli akawunti ya muntu kumanya ki kyakola, okukulondoola tetukukola. Tuli ffenna, meaning nti omuntu wa bulijjo, omuntu alabye ekintu, oyinza okuba nga oli muzadde, oyinza okuba nga oli musomesa, oyinza okuba nga oli munnaddiini, bw'olaba ekintu ekitali kituufu okkirizibwa okukuba enduulu, tujja kuwulira omulango ogwo, tulondoole ensonga eyo, era bwe kiba nga kiggwa mu bbeetu ery'amateeka ge tulina, either mu Computer Misuse Act oba mu Data Protection and Privacy Act oba mu Uganda Communications Act, nga tulina akawaayiro ke tusobola okukozesa okuba nti tutangira embeera eyo, ekyo tukikola. So tulina omulimu nga ffe abalondoola, naye n'omuntu wa bulijjo abalaba ebintu bino, abazadde, abasomesa, bannaddiini, nabo balina omulimu munene nnyo okuba nti nno nabo beetegereza embeera, kubanga information eno bwe tubanga tetugi regulatinze ng'eggwanga tufiirwa kinene. Abaana baffe ebintu bye balaba, bye bayiga, bye bawuliriza, bye bigenda okubafuula kye bali gye tugenda mu maaso. So kyova olaba nti nno eyo area twetaaga ogiteekako amaanyi, era naffe tugezaako okusomesa, tugezaako okuba nti nno tubuildinga capacity, tufuna obukugu. Tulina ttiimu eyo gye tuyita ya Cyber Emergency Response Team, ekola digital analysis, ekola forensic investigations mu digital. Bw'aba nga waliwo ekintu ekiguddewo nga twetaaga obukakafu nti omuntu alina omusango gwe yazizza, ebyo tubikola. Naye nga jjukira nti tekinologi ono buli ku makya wabbukayo tekinologi omupya. Naffe ng'abalondoola embeera zino tulina okuba nga buli kaseera okumanya kwaffe tukweyongera, kapasite yaffe tugyeyongera, ebyuma bye tukozesa tubyeyongera, so akazannyo ne katambulira awo. So abantu beetaaga okutegeera nti ensonga ya social media eno si kyekintu nti tukiinako amagezi ag'enkomeredde mu ngeri ojja addressinga. Tulina we tutuuka, tulina we tutatuuka, ate nga twalyetaaze omuntu wa bulijjo ali eyo okuba nga naye asobola okutukola ki, otukubira enduulu okusinziira kikyalabye, tusobola okuba nti tuyambagana nnyo. Bw'otunuulira etteeka erya Computer Misuse Act, etteeka eryo lya 2013 naye baali amendinga mu 2022. Mulimu akawaayiro aka misuse of social media. Akawaayiro kali namba 26 D subsection 1. Akantu ako kagamba nti omuntu yenna ng'okozesezza social media, n'oba ng'opublishings, n'oba ng'otambuzza, n'oba ng'osharinze information eyo etekkirizibwa okusinziira ku mateeka g'eggwanga, okiwulira, omuntu oyo oba olina omusango gw'ozizza. Information eyinza okuba nga ya buseegu, eyinza okuba nga hate speech n'ebintu ebitwala bwe bityo, naye nga ogidistributinze, ogipublishinze ng'okozesa computer, oba ozizza omusango. Ako akawaayiro weekali. Mulimu akawaayiro akali mu Data Protection ne Privacy Act, nti omuntu bwe mba ng'ogenze n'ofuna information y'omuntu oba ku ssimu ye oba ku computer ye, oli ng'abadde n'information ye yakyama, gwe n'ogijjayo ate n'ogiraalaasa, naye nga information ye eyinza okuba nga yabulabe eri kati ng'abaana oba abantu abamu abalina emitima emitono, era naawe oba ozizza ki omusango. Ezo provisions weeziri.
so mulimu ne provision endala yo bagijjawo etteeka lyagijjawo yali offensive communication naye nga at least tuyina we tutandikira okuba tusobola okuarestinga embeera ezo. Kyova olaba nti omuntu ng'oli munnayuganda weetaaga bino ebintu bimanya because abantu bangi nnyo abamenya amateeka nga tebategedde ng'obuwayiro buno busobola okubakwata. Ekibulako kintu kiri eki teri akuloopye, ekitegeeza nti ab'obuyinza tebategedde nti ozizza ekivve. Naye omuntu wabanga akuwaabidde etteeka lino likwata era weekanga nga bakubye mu mbuga z'amateeka. Lwa excitement okikoze kusanyusa balala because it is funny oba kitegeera naye ng'olusi naye nga totegedde bulabe ki bw'ocreatinga eri. So oyo omuntu eyo information tugirwana na fact checking, bantu kubategeeza nti information si ntuufu eno yentuufu, ekyo kifaananyi baki alterinze kati ffe nga balijota kyetukoze ku building a capacity tusobola okumanya recording ebadde tampered with whether okozesa AI oba ekifaananyi kati technology naffe tumuyina. Naye ate waliyo abantu abakola ekintu kyekimu naye ng'ekigendererwa kuleeta bukyayi, kusiga bukyayi. Oyo omuntu ye aba kikoze deliberately, oyo omuntu abeera mukyamu aba yina agenda gyakola ki gyapushinga. Abo abantu bwe tuba tetusobodde kukozesa tteeka kumukwata era tuba tulina okukozesa emikutu gino okutegeeza abantu obuyaaye obuli mu bintu ebyo, bantu kutegeera kituufu n'ekikyamu n'okuba nti basobola okukyawula. Bye bimu kati ebintu ebikwatagana ne fake news. Fake news tumulaba nnyo naddala mu bintu nga politics atandise okubindabinda. Ba politicians buli omu ajja kuvuma munne ono olimbe nti oli yakutte omwana omuto twala tugende, ekino kiba nga tekyabaddeyo. So ebyo ebintu omuntu ayinza okuba nga tebamututte mu kkomera kubanga tewali prescription eri specific ku ekyo omuntu omutwala mu kkomera, naye twetaaga okuyigiriza abantu okusobola okuba nti nno basobola okufumiitiriza okusinziira ku information gye bakuwadde, osobola ogiverifyinga omanyiwa osobola okwebuuza information eyo eba ntuufu nga tonnagye actingako nti omuntu ogaana omuwa akalulu olwokuba nti bagambye nti omuntu oyo ali corrupt. Oyina engeri gy'osobola okuverifyingamu kati eyo information kati gye tuzannya ye partnership gye tufunye ne media houses ezimu just okuba nti nno tujja kusomesanga abantu buli kintu ekiri fact checked ekyogeddwa ng'abantu bategeera nti nno ekyo si kituufu ekyo kituufu. So awo tukyalinawo embiranye olwokuba nti nno technology ono bamuvumbula buli lukya, ate nga regulation teyinza kujja kugaana muntu kugamba nti tojja kualteringa kifaananyi ky'omuntu because tetumanyi creativity eyo gyeraga, tetumanyi end product sofa eri mu kintu ekyo, okitegeera. Kyovola nti nno naffe bwe tuba turegulatinga tubeera very careful okumakinga sure nti nno yes tulina obligations zaffe, abantu balina rights zaabwe, so tusuubira nti in between there tusuubira nti buli aliwo yalibadde akozesa obuvunaanyizibwa noba nti kyokola tekigenda kuleeta ate buzibu eri muntu kulala, okitegeera. Awo we twagala okuzannyira at the moment. Kyovola nti nno abantu tebalina kusuula nnanga nolowooza nti olwokuba nti Uganda Communications gyeri kasita ekintu mbanga nkirabye nga kifulumye ku mukutu oba ku TV nti ekyo kituufu. Omuntu olina okuba n'amagezi agafumiitiriza, agabuuza, aga cross checkinga n'ebintu ebifaanana bwe bityo, oba n'agaloopa ekintu ky'olabye noga nti naye tulabye ekintu kino tekituyisiza bulungi naye kituufu because n'abantu baagala kwekalakaasa embeera efaananako bwetyo.